oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Kaye mutabanyi wange ekyokubiri okwesiba sisi ekikulu lwasi talina kyayagaza kaye ye lwasi ekimuluma disrespect tebamukola mu maaso g'abaana be nga ndabe omusango gwa mwangu nnyo kati saa zino yako kiri ku baganda baffe bakeizi eyabasibe egyo sola kyebasibe tebakyasobola kuva obulumi bwe bayitamu yakikoza busuulu. Kati ebiseera ebisinga bajja mulina okuyiga ku bantu basatu ebintu bino. Bajja Museveni ne Bobi Wine tusonyiwa mangu ate twerabira mangu tumuvinga forward easily. Kati lwasa is a businessman ate mukumalira ku kayobudde tavanikike yimirire business yimirire ebintu ebitali mu makubi atagera kufunamu kwana wasaba kayakawumbe bagenda kajja okitegera bulungi. Kati nze ndabyenga nze nkikoze ku lwa industry nakulaba nga tubaamu n'omutima gwo Basseruganda nti si uli akusula namutwala ku kooti. Kooti si solution guba mutima gwo. Sawa zino lwasa sawa zino wabanyi tasonye kaye mutima kiba kibi. Lwasa okumusonyiwa mutima kyekikulu. Ne basigazo Basseruganda ne basigala nga bakolagana ne batambuza Uganda negenda mu maaso. Tuli mu budde bwa coronavirus abantu bava ku ebisitole bitabazimba. Abantu bala ba TV zino bagala kulaba nga mwana wadda ku ssomero. Bagala kulaba nga bafuna wa boda ngafuna amafuta gapiki. Bakoye ebintu bino nti bajja bamusibye lwasa bamukoze eki. Tukuze Uganda yaffe nga tuva mu bino ebintu by'obutalotalo ow'ekyana ekito. Kwaba MP balina okukola ebintu bino bye tukola. Naye MP tebatuyambye, bannabyabufuzi tebatuyambye, katulina kweyamba ffe bannayuganda okulaba nga tufuula ensi yaffe kitwagala ebeere. Alina kibuuzo ekirala? Era bye nakoze nabikoze. In fact ngenda kukulira baloya bange babistopinge balega muleka. Kuba ekyokusooka ono chairman wange mukkiririzaamu ate yampise wano wakuba ensobi gye yakoze n'ayita Mikayi. Bwabeera naye ng'ate singa nazijja wonna ndisigala mulagira kuyita muntu yenna. Amanyira nnyo naye olwali obukedde nenkeera nemprocessinga buli kimu abadde abulaku katono akwatibwe. Manyi Mr. Bajjo ekyamani wange tulina ekibiina kitulu nampita abadde ampitira birala naye ndowooza oba babadde balina communication nekaye simanyi. Nentuuka wano kaye najja n'atandika okunyegeza ndaba nga muvubuka muto nze ndabye ngaaliko akatuli oba ndabye mubi simanyi. Nendaba nga omuntu gwegenda okuwaabira olinga obanga asanze omulalo ng'ali ku luggiwo aluggula ataddemu ekiti nga kyayita ekisumuluzo gwe noddako oyo ndabye nga talina mugaso n'ekisonyiwa. Singa akiddamu kyakoze wabula singa akiddamu lwajja okukakasa gwe singa ddamu okwasamya ekigambo kyonna nga kinzivoola oba nga kinvuma genda musi. Njogereko gguliye nga ddungi saagala njogereko gguliye nga bbi njagala nfiise kuba ntunudde nga ndaba amagezi ge talina kyamagezi kyayinza kwogera kyonna. Ne wabaawo ekintu ekirungi tayinza kyogerera
Otuusa n'omugamba n'omugamba kyonna ky'olimwetaaza. Siina. Kati bw'oba olaba ndimwetaaza ki? Dokita, makanika, kubanga tutera okwagala olw'obugubi. Nti dokita omutwe okuluma ogenda kusisinkana dokita akujjanja. Oba emmoroka yefudde ogenda kulaba makanika agikanike. Kati eyo ndiba mwagaza ki bw'oba olaba? Mwavu. Simanyi byanfunayo naye nga kati muntu alina sente afaanana bw'atyo. Oba nze ndawo obubi. Afaanana atya? Okulwasa obusungu nga bungi abantu nga bangi abaze bakuvuma saga nnyingi ezibaddewo wonna onaagenda obasiba. Balira bakyavuma nakati. Yona omuvubuka abadde asusizza ng'awezezza emirundi egiwera 8 mu videos mbuyina. Kutuusa bana navuddeyo ne ŋŋamba kakati kamala omusiba bajja okutegeera kyakola nti kibi. Naawe olabidde kwani kusuuna oba? Ate zisirabidde kwabo ababadde bizibu byabwe birala naye nina kwe nasinzira nti amuteekeyo. Abantu abali abakyakuvuma nga tumaliriza obagamba njabasiba era namubuulira nadda tomukwatagako interview yali nga mbagende njabasiba bonna. Eriyo naye sijja kwogera mannya kuba bakola ku TV z'enjawulo kambaleke naye nga nandiboogedde amannya. boogere? Waliwo obukyala bw'enjija okusiba muli bukyala owulira yagenda nsiba kamu akuba TV zinaabayimirira zibeeyimirire naye nga musiri lwakuba ono mbadde nzijidde mu jjiya y'amaanyi era alina okwebaza Bajjo kuba Bajjo yanzikakkanyiza nagabikole ki kubanga akwasaganya ebintu byange ya Ivan Mulindwa mpozi nga yagumuwadde. Ivan Mulindwa nakkirizibwa okuwandiika. Singa amuwandiika atakwebuuzizaawo kuba yasaba mulimu. Abalaba nga asaanidde naye sisuubira nti ayinza okusalawo n'alonda omuntu mpumbavu bw'atyo. Bad Black sisobola kumusiba. Nere omuntu adaaga ng'ayagala ennusu emitwalo 15 n'ogimuwa ate naye yambisa message gy'afunye okukuba omuleka kati Bad Black musibe bisobola. Kisobola. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire King Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 07 2 1 4 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.